I think about you. Nabayo, oyagala ekifaananyi ne baddamu Sheebah. Naye essimu ye erimu password, eno simu yo erimu password. Ogigyemu kati kankube asimanyi nange bwagigyemu. Olinda kato, olinda mugenda kwakuba selfie. Okay, let me. Yeah. Selfie. Yeah. Anson. Sanyo kulaba sebo. Ongami tuyagala ku narrating a historical. Bakoya a little bit of time. You have the time, all the time that you need. Go on. Good evening, ladies and gentlemen, once again. Amazima gali nti obulema sibuteesobola. In my life bwe bangamba nti sijja kulabirako ddala, ebyo byali bigambo by'abaana b'abantu. Ne mbagamba oyogedde nsijja kulabirako ddala, naye Mukama yampa obusobozi munze bwe nsobola okulaga abantu, ate ne mba nga ndabye mu mwoyo. Kitegeeza nti gwe wenna ali eyo ng'oliko obulemu obanga tobuliiko, kubanga ffenna tulina obulemu obulabika n'obutalabika, abamu balina butalabika. Obuvunaanyizibwa, amazima n'obumalirivu kye kisinga. Bawerekera atambula bw'otu wewetuulako tewali agenda kuwerekera. So bw'osanga omuntu ng'aliko obulemu oba nawe ali musanga, make sure nti bw'oba tasobola kukola ekyo kye yeetaaga, at least mutuuse kwabo abasobola omukolera kye yeetaaga. Nga Mr. Anderson Soft Charlie abampadde this opportunity, nentuka Queen Kama Sheebah owakabi Team Hyphon Jemuli. So kitegeeza nti ne President andabako, kitegeeza I'm watched by the whole world. I'm blessed and you're blessed too. Aba blessing enseno. Mbagala nnyo, mbagalira ddala, era baddadi abasuulawo abaana ngaffe, nze daddi wange yansuulawo kyemukola kibi. Era what I can say nti Daddy, wherever you are, remember me in whatever you do. I love you. Daddy, wherever you are, remember me in whatever you do. I love you. Tuimbe fena. Tugende namwe. In whatever you do, I love you. Thank you, God, for supporting my talent. May God bless you. You sing with you musically. You were not for the city many years ago. Promise to come back and take care of us. Many years has gone by now. Yeah, still no sign of you. Bana enzani ayimba ku kipepeo, ayimba amakayise wano ne mukwata konzani. So Madam Sheebah ebyaddala nze nkimanyi nti kastompa Collab obuntadde kitumba adi mukwata wangamba ne Kenzo oyagala Collab. Nze bannaye kati bakutwala ku luzzi n'otasena mazzi, bw'otuuka ku luzzi obuzibu ebiseera bisinga lwaki tetuyitamu, tutya nnyo ate okwogerera ekituufu mu kifo ekituufu, ate ebituufu ne tubyogerera mu bifo ebikyamu. Kati Madam Sheebah oba President waffe Kenzo n'amusabirawo Collab, ate nga ndi mu katale k'oweno nga taliiyo. Kati nze nzibasabidde wano ebyaddala. Brother Eddy, nkimanyi ebyaddala omumanyi, ne at least jangu oyogereko eri ensi. Nze nkusabye Collab ne Mami Queen. Nze mpandiika nimwandiise mpandiika ennyimba z'omukwano ate nga nziyimba zonna nyimba ne gospel. President waffe nze sikulaba oba ojja oba tojja, naye nsuubira nti ojja.
omanyize erikyo nankwasanya ekisa sabwe mba mulaba olumubaire emotional kubanga banebaza mukama bulwendaba omuntu ng'ono ngamba ne mukama ffe twakuwaki otuwadde buli kintu niyo ntusigala nga tukomplaining oba tuli wasiru simanyi naye olaba omuntu ng'ono ne courage gy'alina n'obuvumu bw'alina n'engeri gy'atambulamu thank God. Eric mukwano gwange and don't worry ja kuyambako akayimba tujja kuyimba kijja kusoboka mu linnya lya Mukama. Eric tumukubire engalo ez'amaanyi tumwongere obugalo obw'amaanyi brother Eric. Eric, Madam President alina kyagamba. Linda Kav, Mr. President. Eric, right? Eric, nze gwe nsoose okulaba leero nga bw'olaba naye wogambye nti mukisa gw'okundaba nange guno ngulaba ng'omukisa okulaba because wetusanga abantu nga mwe ne muwuminga emitima gyaffe ne tuwulira nga twagala omanyi essaawa eno ndabye nga abantu bajja kumuneetegera ka tuyingidde human mood ate nze njagala nnyo abantu nga bambadde human mood yaabwe tubadde bantu kati abantu abawulirira omuntu ki omulala eno moment ya Eric era woba olinayo ekintu kyonna kyoyagala okuwa Eric jangu gye okimuwe. You're welcome and thank you so much. Nga angambye nga tannafa mumuwe flowers ze. Eric ndi wano okugamba nti oli wa mukisa nnyo. Indeed God takola mistakes. Eric ono mwami bamuyita Pastor Levikson yakuleetedde ssente. Yes. Mukama mulungi Eric era kyengenda okugamba nti leero mukisa gwo nze ne Mr. President tugenda kola akayimbako fembi nga mwoli. Yes. Ate era nga buli kimu kigenda kubeera sponsored by AfriAid. Mami oyo gw'olegeraawo mukyala wa kisa nnyo. Thank you so much, guys. Thank you so much. I love seeing this. This is humanity. This is what humanity is about. Okwambala engato z'omuntu omulala yadde gwe toziriimu. That's humanity. Thank you so much, guys, for being humans. Bambi sebo neyanziza webale nnyo. Bambi. Thank you. Thank you. Thank you so much. Eric, essaawa yonna. Eric wakwasente. Essaawa yonna Eric gy'onaaba ready. Okimanyi ku federation weetuli. Mami and AfriAid and the federation bagenda sponsoring collaboration yo gy'osabye mu tugenda kukola ffenna nga mwetuli nga gwe star for just kucheeringa. Yes. Nice meeting you, Eric, and thank you for being grateful for life regardless. Bana tulina okubeera very grateful. Thank you so much. I love that you're teaching us gratefulness. Eranga Mr. President wagambye simanyi na kye tunoonya. Because look at this man being grateful and then look at many of us complaining. God is good all the time and all the time. Bless you, Eric. Tumukubireko engalo ez'amaanyi. Eric tumukubireko engalo ez'amaanyi. President jangu sokuti. Madam President. Jangu amso. Umanyi here wanongafa wa federation aba believing in mu unity, you know. Ensonga lwaki ffe mutulaba nga twasalawo twenyegere mu kintu bwe kiti. Kubanga twayagala at least tusobole okubanga tumiitinga abantu nga Eric. Bwe tusigala mu mayumba gaffe ewaffe tetulina ngeri gye tuyinza balabamu. Kuba tuli busy, tubeera busy. Tuperforminga, tutambula, tukola ki, tubeera busy, tuli mu studio. Naye bw'abaawo olunaku lumu n'olufisa n'ogamba luno lwa industry. Luno lwa industry nzadde enkuzizza ekyo kiba kya muwendo. Neebaza abayimbi mwenna abali wano. N'ogamba let me just do that for the industry. Tulaba abaana wano bangi. Abamu twatandise n'obba recordinga. Wala tugenda ba recording buli omu alina engeri gy'abakwatako mu ngeri emu bendala. Because of that unity that we have and that the unity that we are trying to build, nsaba tutwala akakisa kano ffenna abali wano kuba buli ali wano temuli wano nti this is not a show like other normal shows. This is a place for one love for the industry. This is an industry night. You know, industry
night we abayimbi bonna bwe bajja nga teri asasuddwa tewali akoze kine nga tuzze kuŋŋaana nga abooluganda twerabeko tunywe tulye tusanyuke otucelebrating okubanga mukama yatutonda tuli ba musician we are one family teleme kucelebrating abantu nga bamaze kufa wabula nga bakyali balamu so on this very